Sebo webale nnyo ssebo kunziriza akazindaalo. Yes, sir. Era bwentyo nange kanjagaliza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna gye mwagaalira naddala mu kitundu kyaffe kino eky'amambuka ga Amerika mwe tutwalira USA ne Canada. Tubaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ate n'omwaka omujja gubeere gwa ddembe. Era tubeesunze nnyo wano e Boston okulaba nti mujja ne tuteesa tusobole okubaako kye tukola mu kuyamba okuddukanya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka e Buganda. Omulamwa gwaffe gwa kuyamba bantu abakosebwa obulwadde bwa mukenina. Ssaabasajja Kabaka atadde nnyo essira ku mulimu guno, naffe twagala omukwatirako naddala nga tuyamba ku scholarship fund eyo ewerera abaana abali mu ttuluba lino. Bane mujje twegattire wamu tukole omulimu guno ate tumanyigane ate era tusanyukemu kubanga mu Buganda mulimu ebintu bingi ebigenda mu maaso ng'oggyeko okukola emirimu n'essira n'omulamwa kwe tuli tubaako n'okumanyagana n'okuyiga n'okusanyuka. Kale tubaagaliza omwaka omulungi era tubeesunze nnyo wano e Boston mu mwezi gw'okutaano okulaba nti mujja otwegattako mu lukiiko lwaffe luno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo, webalire ddala. Era naffe tukwagaliza awamu n'abantu baffe bonna bannaffe mu ssaza Ssekukkulu ennungi. Kaakati nzizeeyo wa President bagambye nti bibeeramu okusanyuka bwe tukuŋŋaana mu Buganda bumu. Kaakati ku luno kimanyi kubeera eryato, mulina eryato awo bwe twali Seattle twali ku lyato. Olina era tunaddamu ne ku mulundi guno. Sebo era Seattle simanyi ndowooza okwebaza kumaze emyaka kati kigenda mu 2 nga tubeebaza enteeka eyali ennyuvu ddala era ne yambusa omutindo gwa BBNAC. Batugambanga nti bannange kijja ku mukiiko twagala okuteesa naye era twagala tukusanyukamukko kuba abantu batuludde okulabaganako. Seattle ensonga ezo neziwulira kubanga abantu betuweereza era abantu bebabeerako n'okuwabulwa okwonna kwe batuwa tukutwalira ddala. Era batugamba bane tuteerewokko ebintu ebitusanyusa era Seattle tiyadisappointing ebintu ebyo n'ebiteekawo. Kakati naffe omutindo ogwo ate tugenda guzza wansi tugwambusa bwambusa. Era tubakakasa nti ate ekyali Seattle wano tugenda kidabolinga eryato weeriri terigenda kubeera lya lake lino ligenda kubeera ssebo lya liri ku ocean ssebo. Semayanja. Yes, Semayanja. Eryato baliyita Spirit of Boston. Tugenda okubeera okwo era n'entegeka endala ng'omukungu bw'agambye entegeka endala nnyingi ezo tutegese okulaba nti ng'omuntu abazze okuteesa n'okuyamba ku mulamwa gwaffe guno ate naffe twagala tubeereko n'ekintu nga babaga nti tuweze okuwummulako ajje ayambe ate era n'okuwummula awummule. So entegeka tuyina nnyingi era ne line-up y'abayimbi nnene ddala era mu biseera ebitali byawala egenda kufuluma kwega muntu bw'abanga azze Boston aveewo ng'agamba butuufu eno zze mu ssaza lya Ssaabasajja erisinga amaanyi mu North America. Mu America y'omu mambuka. Katulabe oba mwe musinga amaanyi tujja kubavuganya naffe abeeno mu Midwest. Okitegeera. So webale ate obubaka bwa Ssekukkulu nabo bubaweereza so. Obubaka bwa Ssekukkulu era bane nange neegatta ku lw'ebibiina byonna ebya BBNAC. Tubaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omupya ogw'essanyu era ogujjudde emirembe. Tubeebaza nti buli we tujja okubatuukirira nga tulina omulamwa gwe tukolako oba nga tulina ebigendererwa byonna bye twagala naddala ebyo ebiyamba abantu baffe abantu ba Ssaabasajja abali mu Buganda oba Uganda. Temutuleka era mutuyambye okulaba nti Seattle bwe twava Seattle abantu ba Ssaabasajja ssebo mmwe kuba mmanyi naye gye wangalira Budeka mwatuwa
enzizi. Kale kakati ssebo nsanyusa okukulaba mu studio muno, weebale okufissa akadde n'okyamako wano mangu nkyaleero. Tuli mu kwetegekera kugenda mu nnaku nkulu zino. Mbadde ngamba abantu gye buvuddeko emabega awo nti Buganda bumu, bibiina by'Abaganda. Banjogerako nga tabameruka w'ebibiina by'Abaganda. Abamu ne bambuuza Ssaalongo yongera otunnyonnyola ekintu ekyo kyeki. Kakati kinkoze bulungi nti nfunidde ddala pulezidenti wa Buganda bumu North American Convention mu bufunze gye tuyita BBNAC. Sobo nsanyusa okukulaba, ngenda kusaba weeyanjulire abalaba bakumanye mu bwangu ng'omuntu ate otubuulire ne ku kibiina kino ekya Buganda mu North American Convention ky'okulembera. Tukiyita kibiina oba ng'ono otunnyonnyola Lukiiko ssebo. Lukiiko. Lukiiko. Okay. So Ssaalongo nsanyusa okukulabako n'okuwuliza era n'enkwebaza emirimu gyonna gy'okola, ndala egy'obuweereza, giweereza abantu baffe abaawano era n'abantu b'Obuganda, Uganda ewaffe ku butaka. Amannya Mulongo Wasswa Kivumbi Kugumiikiriza, nga ndi mwana nzaalwa y'e Masaka eri ewaffe. So abamanyi obulungi ndoza twakawininga ekikopo ky'amasaza, simanyi oba so naye nga mpangaalira wano ku tawuni bagiyita Burlington, wano Massachusetts, obaffe n'abasinga gye bayita Boston ssebo. Kaakati ekibiina gwe pulezidenti w'olukiiko olwa Buganda bumu North American Convention, tubuulire ku byafaayo mangu nnyo olukiiko luno lwatandika ddi, ate era kiki kye tusuubira mu maaso awo kati ate abantu kye balina okusuubira. Olukiiko luno lwateekebwawo okugatta ebibiina by'Abaganda byonna mu North America. Era nga olukiiko lwatandika n'ebibiina 7, naye kati wetwogera tulina ebibiina 10. Nga olukiiko olwasooka lwali wane Boston oba Massachusetts, era nga tulina omukisa nti n'olwaleero era gye lugenda okudda. Naye nga bwe twava e Boston twalina omukisa nti ebibiina byajjumbira bingi nnyo. Bwe twava e Boston twagenda agali awamu Atlanta, era olukiiko lwali lunyuvu nnyo. Bwe twavaayo ne tugenda gwanga mugye DC. Tugenda e DC. Bwe twava e DC twalina okugenda e Midwest. Abasinga gye tugiyita Chicago, naye kita Chicago ssebo nyinza okuba nga naawe nkulese wabweru. Nange oyinza okuba nga ndese wabweru. Naye nga Midwest eyo olukiiko olwo gye lwalina okubeera, naye olwa kisenyiga kino kye bayita Mumimamawuggwe, twesanga nga twalina okulukolera ate ku mutimbagano. Naye ng'olukiiko nalwo lwali lunyuvu era Ssaabasajja yasiima olukiiko olwo n'alwetabamu. Naye nga lwe lukiiko olwali ku mutimbagano lwalina kubeera gwanga mugye Midwest. So kati olukiiko olwaddako ne lugenda, ebyo byonna nga bibiina ebikuŋa mu Buganda bumu North American Convention oba bya BBNAC. Lwaddako ne lugenda 2023 lwagenda Budeka, Buganda Development Culture Association Budeka. Era olukiiko lwali lunyuvu sayidi eyo, olukiiko lwali lunyuvu ddala. Era gye tuvudde oba gye twasalirawo eyo nti ate tukomewoko gye kyatandikira. Nga tugenda okukuza emyaka 10 bukyanga BBNAC etandikibwawo, era nekiba nga kyali kigwanidde ate oba kisaanidde ate okuddawa eri gye kyatandikira, tulabe wa we tuyimiridde ne wa we tulaga. Naye nga tukyalinayo ebibiina ebirala ng'ogyeko byenokoddeyo waggulu ebitegese enkiiko. Tulina kamu Dallas.
era tulinayo abakulu abaweereza bangi era ku bo be bamu ku bibiina 7 ebyatandikawo. Era waliyo tuyogera ku Dallas tosobola butayogera ku mukungu Abu Senkai aweereza kubeera kumala emyaka egiwererako ddala. Era yali musaale mu kutandikawo gwanga mugye BBNAC. Era even before BBNAC yali muweereza mu lukiiko luno mu mirimu gya Ssaabasajja. Katuyina ekibiina ekirala ekya Bulungibwansi Buvanjuba, ekyo kyekikwata New York, New Jersey. Era waliyo Oweekitiibwa Wycliffe Lwemusoke n'abakubiriza abalala ne vice wa BBNAC neera gy'aveeyo. Ne tubeerako n'ekibiina ekirala kya Bulungibwansi Canada. Canada eyo era nakyo kyabyali komiti gundi ebibiina biri 7 byenkunnyonnyodde. Nti Bulungibwansi Canada be bamu ku abo abaatandikawo BBNAC, era nga tulina omukisa nti tulinayo Oweekitiibwa Esther Muyinda munnamateeka waffe ate era nga akoze emirimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti ekibiina ekyo kyongera okuweereza Obuganda ate n'okubeera nga kijjumbira emirimu gya Ssaabasajja n'emirimu gyaffe egya wano. Katuyina e Colorado tulinayo Buganda Heritage. Buganda Heritage eyo era omubaka Nasuuna Lyles atutwala eyo Heritage naye nga nabo bajjumbiza emirimu gino. Tugenda ate California eyo ne tubeera ne Buganda ey'enkya. So Buganda ey'enkya eyo era nayo ejjumbidde emirimu gya BBNAC. So kati sebo ebibiina ebyo 10 sindabika sinakyendeseeyo ebiri mu mukago gw'olukiiko luno olwa Buganda North American Convention. Sebo neyanziza webadde okyayogera n'Oweekitiibwa Henry Ndawula naye watwegattiddeko sebo tusanyusa okulaba. Nange bwe ntyo sebo muli muti eyo gye tuli sebo gyebaleko mwebali kuweereza kale sebo. Kaakati naawe sebo kankusabe weeyanjule mangu abalaba batutegeera nze ogedde mu linnya naye nkusaba weeyanjule mu butongole otubulirire ne ku ssaza kubanga bwe mbadde ngamba abantu mbaga nti ebibiina by'Abaganda bye bikola Buganda Women North American Convention. Ate ne nnyongerako ne ngamba nti kumpi buli ssaza mulimu ekibiina ky'Abaganda, kumpi buli ssaza. Kakati essaza ly'okulembera sebo lyetukyaza ku mulundi guno gyetugenda tukumyewo ng'omukulu okulembeze wa BBNAC watugambye tukumyewo gyekyatandikira essaza New England. Sebo tusanyusa okulaba tweyanjulire ate olitubulire nako mu bufunze. Sebo amannya n'eddoboozi nze Henry Matovu Ndawula era nga nze mbaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino oba mu bbendobendo lino. Essaza lino litwala amasaza oba states za America 5 wano mu buvanjuba bwa America naye nga liyitibwa New England oba North East West USA. Ssaabasajja Kabaka yasiima mu mwaka gw'2014 n'atondawo essaza lino era nga n'alonda n'omubaka budde obwo yali Oweekitiibwa Kato Kajubi, nze natandika ng'omumyuka we nga tannaba kuwummula. Essaza lino liri mu states eya Massachusetts era nga bwe mutudde ekitebe kyaffe ekikulu wano e Boston. Mulimu state ya New Hampshire, ne mubeeramu state ye Maine, ne mubeeramu state ya Vermont, ye Connecticut era wamu ne state ya Rhode Island. States zino ze zikola essaza lya Ssaabasajja Kabaka lyankwasa oba lyampa obuyinza okukulembera. Omumyuka wange ye omukungu omukyala Fiona Kafeero era bwe tukanya emirimu egyo tulina n'olukiiko lutambula nalwo lukanya emirimu gino nga luliko abantu 10 era nga President wa BBNAC bw'akirambise
ffe twatandika okutegeka olukiiko luno tabamiruka olwa Buganda bumu, era nga tulina essanyu ly'amaanyi n'essuubi okulaba nti ate era tugenda kuddamu okukyaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu North America yonna, ate ne Katikkiro oboolyawo ne Ssaabasajja Kabaka bw'aba asiimye okujja wano okuteesa ne tukola entegeka ne tuyitira okulaba nti naffe tugatta ettoffaali mu kuzimba Uganda. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe era naawe kwebaza okutuwa akakisa kano obw'omukisa guno okwogerako n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubannyonnyola ebigenda mu maaso ne betutegeka. Webale nnyo ssebo. Webale nnyo, webalire ddala. Kaakati kanzire ewa President mangu musabe atubuulire ku kiki enteekateeka eziriwo kati mu lukiiko lwa lunaku ki, era waliwo kyonna ekiriwo kati. Tuli mu nnaku nkulu, abantu bamanyi okwagala okubaako ebibaweebwa, birabo oba promotion oba ki, ebintu bwe biti. Ssebo, olukiiko era oba entegeka zigendera ddala mu maaso bulungi, era njagala okwebaza abantu baffe bonna bonna abeenyigidde mu ntegeka zino. Tulina abantu abawererako ddala ate nga tebavudde wano wokka Massachusetts oba Boston, okuva mu states ez'enjawulo abeenyigidde mu ntegeka zino. Njagala okubeebaza era n'okubasaba nti bannaye twongere amaanyi tulabe ng'olukiiko luno lubeera lunyuvu ddala olwa 2025. Kati naye nga we tuli wano abantu bangi baregisterinze, naye era tubadde twagala abalala mwenna yonna gye muli mutandike okuregisteringa, kubanga twagala mweyunire rate eno gye twataddewo nti kati ebisale bya $320 byabadde bikoma nga 19 December. Tugamba nti nga bweri Christmas katwongereyo paka nga 31. Abantu baffe beyunire rate eno era baregisteringe, tulabe nga bonna batwegattako okujjumbira oba okwetaba mu mukolo gwaffe guno olukiiko lwaffe luno ffenna lwe twenyumirizaamu. So kaakati ssebo Ssaalongo, simanyi oba abeeyo bayimiridde batya, naye wano e Boston batandikidde ddala okweyuna omuwendo guno omupya ogwa $320. Abakulembeze gwe bagambye nti Christmas ebeera yakugabana kuddiza, kati rate eno katugyongereyo abantu bagyeyune. Banagenda okudda ng'omwaka guweddeko, bo bajja ate nga rate zigenze mu 360, bo bajja kuba bateeredde dda. Okay. So webale abaawano nsuubira nti bagenda mu maaso n'okwewandiisa, naye kankusabe obajjukize bagenda wa okwewandiisa ku kibanja kyaffe, right? Oba balina simu bitambula biti ebyokwewandiisa? Ekibanja era BBNAC ku website yaffe ya bbnac.org abasinga kwe badde beewandiisiza. Naye kati engeri gye tulimu wano nti twaliwo engeri endala eyangu okuweereza ssente, twateekawo kono omukutu gwa Cash App, nga Cash App eyo yagwanga mujje. Ssente ezo bw'oziteekako zigenda ddala mu ggwanika lya gwanga mujje, ate ne tukuweereza receipt nti oregisterinze era nitukuteeka mu database. Ne tuteekako ne kazere bw'oba oyaba Zelle, bw'obanga oyagala okuregisteringa through those platforms, era weeziri osobola okuregisteringa, naye nga twandyagadde buli omu agende ku mutimbagano gwa bbnac.org yeewandiisiza okwo. Okay. So webale kati kanzireyo eri ow'ekitiibwa naye musabe obubaka bwa Ssekukkulu abantu bubawe. Ssebo, webale nnyo ssebo kunziriza akazindaalo. Era bwentyo nange kanjagaliza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna gye mwagaalira, naddala mu kitundu kyaffe kino eky'amambuka ga Amerika mwe tutwalira USA ne Canada. Tubaagaliza Ssekukkulu y'essanyu, ate n'omwaka omujja gubeere gwa ddembe, era tubeesunze nnyo wano e Boston okulaba nti mujja ne tuteesa tusobole okubaako kye tukola mu kuyamba okuddukanya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka e Buganda. Omulamwa gwaffe gwa kuyamba bantu
abakosebwa obulwadde bwa mukenina. Ssaabasajja Kabaka atadde nnyo essira ku mulimu guno, naffe twagala omukwatirako naddala nga tuyamba ku scholarship fund eyo ewerera abaana abali mu ttuluba lino. Bane mujje twegattire wamu tukole omulimu guno, ate tumanyigane, ate era tusanyukemu, kubanga mu Buganda mulimu ebintu bingi ebigenda mu maaso, ng'oggyeeko okukola emirimu n'essira n'omulamwa kwe tuli, tubaako n'okumanyagana n'okuyiga n'okusanyuka. Kale tubaagaliza omwaka omulungi, era tubeesunze nnyo wano e Boston mwezi gw'okutaano okulaba nti mujja otwegattako mu lukiiko lwaffe luno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo, webalire ddala. Era naffe tukwagaliza awamu n'abantu baffe bonna bannaffe mu ssaza Ssekukkulu ennungi. Kakati nzizeeyo wa President bagambye nti bibeeramu okusanyuka bwe tukuŋŋaana mu Buganda bumu. Kakati ku luno kimanyi kubeera eryato, mulina eryato awo lwe twali Seattle twali ku lyato. Olina era tunaddamu ne ku mulundi guno. Sebo era Seattle simanyi ndowooza okwebaza kumaze emyaka kati kigenda mu 2 nga tubeebaza enteeka eyali ennyuvu ddala era ne yambusa omutindo gwa BBNAC. Batugambanga nti bannange kijja ku mukiiko twagala okuteesa naye era twagala tukusanyukamukko kuba abantu batuludde okulabaganako. Seattle ensonga ezo neziwulira kubanga abantu betuweereza era abantu bebabeerako n'okuwabulwa okwonna kwe batuwa tukutwalira ddala. Era batugamba bane tuteerewokko ebintu ebitusanyusa, era Seattle teyadisappointing ebintu ebyo n'ebiteekawo. Kakati naffe omutindo ogwo ate tugenda guzza wansi, tugwambusa bwambusa. Era tubakakasa nti ate ekyali Seattle wano tugenda kidabolinga. Eryato weeriri terigenda kubeera lya lake, lino ligenda kubeera ssebo liri ku ocean ssebo. Kusemayanja. Yes, Semayanja. Okay. Eryato baliyita Spirit of Boston. Tugenda okubeera okwo era n'entegeka endala ng'omukungu bw'agambye, entegeka endala nnyingi zo tutegese okulaba nti ng'omuntu abazze okuteesa n'okuyamba ku mulamwa gwaffe guno, ate naffe twagala tubeereko n'ekintu nga baga nti tuza okuwummulako ajje ayambe ate era n'okuwummula awummule. So entegeka tuyina nnyingi era ne line-up y'abayimbi nnene ddala, era mu biseera ebitali byawala egenda kufuluma. Kwega muntu bw'abanga azze Boston aveewo ng'agamba butuufu nozze mu ssaza lya Ssaabasajja erisinga amaanyi mu North America. Mu America y'omu mambuka. Katulabe oba mwe musinga amaanyi tujja kubavuganya naffe abeeno mu Midwest. Okitegeera. So webale. Ate obubaka bwa Ssekukkulu nabo bubaweereza so. Obubaka bwa Ssekukkulu era bane nange neegatta ku lw'ebibiina byonna ebya BBNAC. Tubaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omupya ogw'essanyu era ogujjudde emirembe. Tubeebaza nti buli we tujja okubatuukirira nga tulina omulamwa gwe tukolako oba nga tulina ebigendererwa byonna bye twagala, naddala ebyo ebiyamba abantu baffe abantu ba Ssaabasajja abali mu Buganda oba Uganda. Temutuleka era mutuyambye okulaba nti Seattle bwe twava Seattle abantu ba Ssaabasajja ssebo mmwe kuba mmanyi naye gye wangalira Budeka mwatuwa enzizi. Twava Seattle ewe ne wavaayo enzizi ezigenda abantu ba Ssaabasajja basobole okubeera nga bafuna amazzi amayonjo. Ewe twali DC eyo ne tugamba nti omanyi tugenda kulaba nti medical mission zino nazo tuzongeramu amaanyi. Waliwo ne project actually gye tukolako ya $1 million project. Ero nayo tugenda gibanjulira. Bwe twali Atlanta eyo ne tugamba nti bannange ebintu by'obulamu kuba omulamwa gwali gwakubyabulamu n'abavubuka. Ne tuvaayo ne medical mission. Medical mission zino tuzitambuliza ddala nti n'omwaka guno ssebo gwe twogerako
medical mission yabaddeyo nejjanjabira ddala yabadde Gombe nejjanjabira ddala abantu abawererako ddala abasukka obanga mu 3,000 so era nga byonna ebintu ensimbi zonna eziyamba kulaba ng'emirimu gino gitambula giva mu bannamikago ab'ebibiina kati wane Boston tulina ndowooza ambulance eyo ogiraba buli ssaabasajja lwaba atambula era abantu ba ssaabasajja bagamba ambulance erina okubeerako buli ssaabasajja gy'aba alaze ayina okuyamba wabaawo ekigudde ekitalaze ambulance eyo ebeerawo neeyamba abantu abo naye ekisinza okubeera ekinene ennyo oba ekikulu ennyo kye twenyumirizaamu ly'eddwaliro eritambula eddwaliro lino era abakulu mu ab'ebibiina essente ezo mwazisonda eddwaliro lyava Dallas oba kamukamu Dallas naye likozedde ddala omulimu gw'amaanyi nti litalaaga mu bitundu eby'enjawulo nga bagenda bajjanjaba abantu babaggyako omusaayi bajjanjaba ab'amannyo omusujja eddwaliro ddamba likoledde ddala nti kati batugamba bannaye musobola okuweerezaayo eddala naye ssebo kati ngaabo bw'otutuuzizza kuno maybe abantu banaawulira omulanga tugamba nti ebintu okwongera okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja engeri kwega wakyaliwo niidi eyo maybe banaatuwa ne ssente endala ntulaba nga tusobola okwongerako ku ddwaliro eryo eddala kubanga n'omwaka guno ebyo tugenda okukolako nga omubaka bw'agambye byonna byakuyamba abantu byamukenenya aba wano tugenda kuconcentratinga ku mental health naye ng'obulungi obwetaavu obusinga buli ku bantu baffe abantu ba Ssaabasajja abawangaalira mu Buganda naye nga ssebondooza nga bwe ŋŋambye nti obubaka mbuweereza obwa Ssekukkulu naye era n'obwetaavu nabwo ne mbuyisaawo n'okubeebaza abantu obutatulekerera nga buli tubeerako n'omulamwa bwe tuyisaawo. Ssebo weebale pozi era just kucorrectinga mangu butabuzabuza abantu nze ndi wano mu Chicago omulamu ogwaffe ogw'Chicago gwali gwa computer gwaliko computer era tulaba kati Ssaalongo bw'abeera bw'atyo ebyuma bikalimagezi mbadde mmanyi nti ogwerabidde ebyuma bikalimagezi bye twogerako wano era computer ezo zaagulibwa ddala ne ziweerezebwa ku masaza sebe era tubeeyanza era abataka wonna gye bali abasanyufu nti abazzukulu baweereza computer ezo. Amiina sanyu jjereere kakati akatalekeka waba walina akatalekeka konna mbeebanziramu okubeebaza mwebale okufisa akadde mangu wano ne mulamusa ku bantu baffe era mbeebaza obuweereza bwonna mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka Wangaale alinawo akatalekeka awangaali Ssaabasajja Kabaka ssebo naye nkwebaza olw'emirimu gy'okola egy'obuweereza n'okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka obatuusaako amawulire gano tusiimira ddala weebale nnyo weebalire ddala. So weebale kusiima kale ssebo olina amakaleka neebaza nange taata manyi nange ndi mulongo waswa taata ssebo nkwebaza obuweereza buno bw'okola nti buli convention ezibeerayo actually oli taata ate mukungu so obuweereza buno nti maaso moogi alabira ddala nti emirimu gy'okola gino gyetaagira ddala okutwala mu maaso n'akugondomolako obukungu ssebo omukungu ssebo twebaza emirimu gy'okola ate era tusaba nti abantu baffe ababeeyo bakunge bajje beetabe ku mukolo guno tulabe nga gutambulira ddala bulungi naye twagala okwongera okubaagaliza Ssekukkulu ennungi naye tujja kusiima nnyo nti Ssekukkulu bwenaggwa ate ntulabako e Boston wano ate kijja kubeera kiyitirivu ddala mwebale nnyo mwebalire abakolo baagaliza Sande ennungi naawe bw'otyo sseba ale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ale sseba